Zagenza okweyasa mukaaga ogw'emisana ng'emiryango egiyingira ku Theatre Bonita gijjudde abantu abakuŋŋaanya okubaawo nga bajulizi nga Miss ne Mr Bukedde season ey'okunalinnya ebbaati balangirirwa. Bakira abatuuka baanirizibwa abakozi ba Bukedde famire wakati mu mbuutu ezaabadde zivuga n'amazina. Abalala bazze bambadde emijoozi egy'abakontanyi bawagira abatuuse ku fainalo wakati mu kuwaga nti bakimye buwanguzi. Nze nina essuubi nti Brian Mukasa ateekwa okuwangula ekyapa. Obuwanguzi tubusuubira kubanga naye yennyini mugumu. Bukedde tukoledde ebintu bingi bwe buli kimu tujja kituukako. Embaga zino zaasaliddwa omuyimbi Cindy Sanyu, Dr. T ne Joseph Batte ku Vision Group nga bakalabalaba omukolo guno kwabaddeko Bruno Betty, Nancha Jomi ne Simon Munene w'ekibuga. Abakozi ba Bukedde famire nabo batuuse nga bali wamu n'abayimbi okuli Acidic Vocals, Dax Vibes n'abalala. Bano badiriddwa Miss ne Mr Bukedde ab'omwaka oguwedde nga bakulembeddwa Mukisa Sekula ne Praise Wisdom abakubye abantu omuziki. Ababadde era basanyusiddwa bannakatemba bakulembeddwamu ba Theatre Focus, Zubairi Family, Aromatic Entertainment, Baswengere Bamawube n'abalala. Omwana yakubye ekikoni nange ne mukubate. Ng'ondeetera mugaati. Iye mami nkuleetedde omugaati. Kusaasira. Ekikondo twesa kwateba kusuna. Labula mu lubuto omusajja owange. Maneja wa Bukedde TV1 Richard Kayira Salongo ezayozeza abakontanyi olw'okutuuka ku fainalo ekitaabadde kyangu. Abateeka mu ssente okulaba nga pulojekiti eno etambula. Ate tugatte engalo okwebaza abajjajeezi. Kati ate tugatte engalo ez'amaanyi okwebaza abavuganya abaana abo bayise mu bingi. Ku ssaawa 3 ez'ekiro ekyo abakontanyi Maria Rita Nanskombi, Brian Mukasa, Letitia Naroga, Elisa Mnuwaha, Muzafa Luyiga ne Samantha Nambiru balinnya ku stage ne bakwata ennamba olwo empaka ez'akamalirizo ne zitandika wakati mu nduulu ey'olulekereke okuva mu bawagizi baabwe nga bano bazze bawera nga beesunga buwanguzi. Stretchers n'abatumye mwaziresi ku mugendo twalira bano buli punchline gyengenda okasuka nga waba wakutuka omutima. Ngenda bawo n'ettaka, ngenda bawo ne ssente, ngenda bawo ne era nga ndaba ng'ekyapa nkirina mu 5. Bakira bayita omukwomu ne bayimba nga basookedde ku basajja ne balaga kye balinawo. Bazizzaako abasindana ku bwa Miss nabo ne beeraga eryanyi. Oli Katonda, Oli Katonda, Katonda, tambula nange, amuzako lero nange. They go down when a composer, it's the night of 10, they get quicker. See, I got a saga, little Dallas, go back, I'm a take it out.
Leticia Naroga yasembyeyo bakyala ngono yeyanamiriza ababaddewo nga n'abasazi b'empaka zino bamugiddeko enkofiira. Omuntu okuwangula abasazi b'empaka bagaba obubonero 6 n'abawagizi ne bakola ebitundu 4 ku 10. Naroga abasazi b'empaka bamuwadde obubonero 5 mu 6 ate abawagizi ne bamuwa obubonero 16 olw'omugatte n'afuna obubonero 7 mu 2. Hope Namubiru abasazi b'empaka bamuwadde obubonero 4 mu 5 ate abawagizi ne bamuwa obubonero 12 omugatte n'afuna obubonero 5 mu 7. Rita Nanskombi abasazi b'empaka bamuwadde obubonero 39 abawagizi be ne bamuwa 12 batu nafuna obubonero 5 mu omugatte. Mu baami Brian Mukasa abasazi b'empaka bamuwadde obubonero 48 ate abawagizi nafunayo 2 mu 3 ng'omugatte bwe obubonero 7 mu 1. Adiriddwa Elisama Nwaha nga abasazi bamuwadde obubonero 4 mu 5 ate abawagizi nafunayo obubonero 13 omugatte obubonero 5 mu 8. Muzafa Luyiga yakutte ekyokusatu abasazi b'empaka bamuwadde obubonero 3 mu 9. Mu bantu nafunayo obubonero 3 omugatte obubonero 4 mu 2. Naroga bw'atyo yalangiriddwa ku bwa Miss Bukedde ate Brian Mukasa n'alangirirwa ku bwa Miss Bukedde bakati mizira era bayambaziddwa engule. Leticia Sibulamu kansiwulire ukalonga mu bulamu bwa sibulamu basebo ne banyabo abantu baletishabuliwa omuwanguzi ye Brian yekola watamu kati ulire ekiddako basi Badiriddwa Elisama Nwaha ne Hope Samantha Namubiru nga bano bo baweereddwa obukadde 2 buli omu ne basiba ne ku lukalala lw'abagenda okugenda e Dubai. Nabal Hassan Tours and Travel okwata vidiyo ez'omulembe n'okulambulako. Lawrence Mukasa ne David Tamale byokusakidde eggulire no ku Bukedde TV.